omulala ye namutwalanga musaabaze ayinza okubeera nga kakodyo ke akozesanga mu baboda ebiseera ebisinga tugenze mu kibuga tushopping tetwashoppinga na kushoppinga waliwo byayera yagenza okugula naye tesaabiraba mukomezaawo gyagenda lugendo luwanvu mutuuse eri yali anyirira naye omuwala omanyi nga yekolaye alina friendly nnyo yampa ekiboozi awo nga wena owulira nga nawe omutima gubudde we gubadde kumbe nago banabba bwaba n'omutima gubudde we gubadde kati nga ntuuse eri aboda webale bannange okumpuga biki nansasula namugamba nti nansasula kumbe waliwo kyeyali yatayiminga esimu yange nali ngitadde muno amangu ago wakusiimye mbu bakuwe ne aga eri sigirabangako kuba nagiraba kuba eri aga gye yampa sigirabangako manyi aga ojjukuwa nagenda kuvaawo nenyimirirawo enti empoyange nempunze magezi tegasomolokuka lindako bakubba yajjamu esimu yange nesente zaalimu bino byokunkwata nankwata bwanti kumbe emikono enze naye ndowooza nti mwana oyo munasi baweweta biki omwana oyo yenna gyali nali sigirabangako eyo aga gye yampa wagiraba kuolwo temuggwa ze namba zonahida akutuliddewo mwami Ben awo ebizibu byo byofunye mu boda byo tebigenda like biri fani biri byawunyisa n'engeri gyobisimatuka ekirala sooka ombuuza lwaki enyambala bino singa gaggwawo amagulu gonna ate era neewuunya kubanga ababoda abalala tebaba n'ezo gadgets ku mibiri gyabwe tebabyambala akuba nti ebirala sambadde bino nteekako byonna era muziri episodes zaffe bajja biraba kati olumu nali ndeeta supiidi supiidi ya bulabe kati wa motoka yali avaako atataddeko indikeeta nakuba nembuka waggulu bwenti nengwa saidi eri naye nga nagwa bwenti byonna olaba bino wakuba naye ebirala byendina waka byo byagoomera ddala byonna byotosobola kubyambala kubanga byankulula singa bino byonna ne face kubanga ne element gye nali nyambadde yonna yakulubuka naye nalabira nti ebintu byali bya mugaso gwe munudu gwange gwasooka okulaba nti byali bya mugaso kubanga nali nyambalanga just for decoration naye olunaku ntegeera nti kinayambala kyangasiza lunaku olwaleero kyoba olaba kati siba wakanga sambadde kimanyi gwe wafunayo accent wagifuna oti alindako alimba na Mungu nga bantumye omukazi bantuma abantu baali babiri yantuma omugaati yantuma amata yukireyo waggulu gye nali nkolerayo muyenge abantu baali baneesiga nnyo nga bankubira ne bankola ki ne bantuma nkola nnyo obwesigwa n'abalala abaliyo musobola okuneesiga ne muntuma kati ali nguza ebintu amata omugaati n'ebintu ebingi by'omu katale nali nsitudde byonna byasaanawo ayika mu kkubo ebyonooneka olw'ensonga nti nali mbuga supiidi nnyo ng'obudde bwemaze jjukira baboda tulina omuze ekisooka baba kutumye onava eri nga bantumye nafuna omusaabaze agenda mu kibuga ate ebintu bye bantumye birina muwongo kati nina okusooka kususulayo oyo omusaabaze male nkomewo awo natuuka mu kibuga nesanga agenda wali kitintale neŋŋamba nti wentwalawo ekitintale nsale wano tuuke namuwongo engula ebintu koleki natuuka kitintale bwento omukazi nga nkubye esimu ebintu nga tobireeta yanguwako sinaba nakubigula ate ndi kitintale lugendo olwo luli awo tuuka namuwongo embigule ate abantu baali babiri bantumye nenyangwa supiidi
natuuka Namungo naye navuga speed y'amaanyi okutuuka Namungo nengula ebintu speed awo nenkola ki nenjolekera Bukasa natuuka awo nga wakaba ku meet point awo nasanga omusajja ng'avaako yali yankulembedde mu maaso waliwo abamotoka abamu abatasuula indicator kate nga asuubira nti wano wonna tewali kiriwo naye mu speed gye nalimu kirabika yalaba mu mira nga talina kyalaba kati speed gye nali nina naali namutuuseeko dda nayingira mu kkubo nze nali nsuubira kumusala mu maaso bwe nti saasobola biki yasigala nge nempitamu nengwa ejjukira ebintu ebirala nali embyesibyeko bwebinti ebisudde bwenti ebyo nabegenda nabyo engwa eri nabyo piki nesigala eno nagwa waaliyo omwala gwe nayingirayo wansi eyo jjukira mwala gino gye baazimisa amayinja naye Mukama yanyamba tewamenyeka nsinga oba kyo baki sina kyenaba element yataasa ngamba baboda mwambala element lunaku lwoligwa singa feesi yange yonna eno yonna singa yaggwawo dda oteebereza naye bino mabibi ekyantaasa nti okwefaako mulimo gwe twayingiramu kufa na kuwona kuba bidduka yakwogera kino nti si nti ntiisatiisa naye ng'enjogera kyamazima woolirabirako eyo olitegeera nti kufa na kuwona oba wakeewo nga tomanyi kiddako tomanyi kyogenda ssanga gy'oli kubanga ne puroguramu ezisinga nfulumira piki yange buli lunaku naye neebuuza gye ntandikira naye ng'endabira awo ng'entandise nti owali wakafulumayo omuntu nagamba ntwala egindi lumu nensekerera nzekka kubanga nali ngenda eno ninfuna omusajja nga addayo eno mabega namutuukako nambuuza boda olagawa nenseka ekibuuzo kyammwe gwolagawa kyemutuddamu emubuuza naye kati sina kyakuddamu nazze kukola gwobadde olagawa gwe tuba tolina gyolaga ngamba wa boda nange simanyi gyendaga ovuga buvuzi ntwalaako gindi eri mabega eyo gyenalinva natuuka mabega neera nenfuna omulala ate addayo eri mabega eyongerayo eri ate mabega gyentadde ono nseka mutima nengaa kati nembadde endagawa bwenaye ddala mbadde endagawa ebiseera ebisinga tetulina direction gwensi okujjako oli nga tayagala kukola bukozi talina bisaanyirizo atya okubula kubanga waliwo wenvuga omuntu nemutuusa mukono nenfuna yeeyongerayo waliwo natuukako paka Kayunga nenvaayo bwentyo nenja paka gundi eyo Gayaza oyise bootuka Gayaza nenkomerawo eno bwenti nengenda waka lunaku luwedde ng'olunaku luzibye nga tewategedde nti onaatuuka n'ekayo tosobola nakukitegeera tosobola nabeera na porogulaamu kyova olaba ebiseera ebisinga baboda bw'asanga akabuyo kyova olaba bakyatukwata nnyo baboda fanga sigamba nti oba si mu bubi tubeera mu kabuyo wetusanga akabuyo konna olina okuyimirira kubanga tolina location tolina okujjako nga ofunye kasitoma nagamba yangu wenzi ngenda ze waliwo kasitoma waliwo waboda omu yansesa yasanga abantu balwana yalina omusaabaze waboda ng'alwana n'omusaabaze kiraka yali amuwadde sente nga tekolaki teziwera balaganye sente endala tonamuwe sente endala nga kikonde musaabaze kya boda kati waboda yalina omusaabaze tuka nayimirira musaabaze namugamba tugende obudde bundese agamba vaako ogendeze kanabe firimu namuggyako nafuna mwenda waboda ye muntu gosanga nga asanzeewo munne namubuulira ekibaddewo nalinda ne munne n'omulala naye najja namunyumiza ekibaddewo ate naye teyalabye naye nga teyabaddewo awulira byambu ndi awo beetomedde
bakuuta oyo omusajja bamutadde wansi nange nasanga bamutadde wansi ntamanye kyaliwo naye nakirowooza nga oba beetomedde bakoze eki aboda nga mbuuza babadde ki nange nalabira awo ngemugambye nti abadde mubbi kati wenamugambye abadde mubbi aboda yakola reaction tandikira babbi twabakoowa bagamba musajja gwokuba mulabyeko nga mubbi nze ngenda atambudde manyero sudde omaze oba munnakatwa kizibu kyaffe nti osanga akabuyo tuna okumanya wekatandikidde kaviire gwe tusobola okuwerekerako paka ku poliisi nkimanyi oba newebuzaana abawerekedde wa boda tewalina byeyakola oli yakoze akabenje bali babiri naye boda ziringa 10 eziwerekeddeko ziri nogamba boda abamu baali bakayana baali babiri ku stage agamba nze tosobola kunsinga bwenjibugana enjije Kabalagala njitwale wali ebukasa eyo tosobola kudduka okusinga eyange ukakasa tusibyeyo 15 ne basibawo baagala kudduka batuuke bukasanga buli otuukayo omutwalo gwe ng'oguwangula ne batandika buli wa boda gwe baayitako ng'akyuka agobera kangende ndawo ekinakomekereza tamanyi kye bagoba jukira bano boogedde baali babiri bali mu lulekwano lwayo nga badduka bebeemanyi kati buli wa boda yali agoberera abuuza munne babadde ki olinganga nange simanyi ninjagala kulaba ekigwera naye yagenderako batuuka bukasa musajja agamba ngusoose nabano ne batuuka ababagoberedde kusoose mutwalo wange ngumpe bona wedda tugoberera bana abali mu kusoose boda ewa tuyita baana nalabira nti erinnya okuyita abaana ba boda sinti bakiriyayo bwiyi sinti baali baana nti baba ku ssomero ne bayingira boda nedda ensi ebeera ndala nnyo wadde muzeeyi munnange oba kiki wadde muki wayingira boda oba ogenze mu nsi endala nnyo kale entegeera oba otegeeranga wa boda kati oba tokyategeeranga wa motoka oba tolinga ffe abantu n'abatalina bidduka waliwo wa motoka gwe nagambako nagamba wa boda twabakoowa temulina buvunaanyizibwa biki ngamba kati ne mugamba gwe naawe oliyingira boda olituwagira toliwagira ba motoka gamba ojja olaba ebiba bitusindikiriza otuuka kubawe n'abasajja be nalabako nga baali bakola emirimu gya nvunaanyizibwa nga kale nga beewaana nnyo naye basanga mu boda banyumya emboozi aba boda gamba naye kati mulimu gwokka gutugatta wa boda ye muntu ajja n'abasanga nga muli mu mboozi ne mufuuka kintu kimu naye n'ayongerezaako okakana nga mufuuse ba mikwano kale twagala nnyo okwemanyiriza si mu bubi okwemanyiriza okwo wandifunamu emirimu kitegeera twagala nnyo emikwano ebirala twagala nnyo okumanya twagala just bubujo banga gundi bwabeeri alikwekalakaasa nera tulina oli n'abeeri sayidi eri abalimi bye nera ntukola ki kavujjo kokka nalabalabira nti ensi ya boda kati awo wonna nga tuvuddeyo eyo kale mu biboozi bya boda awo wonna ovuze boda omukyala nga ye gyali muvuddeyo mu kkomera wonna reaction ye tugambe mpaka nakati akyalowooza nti wali omulimba okubira ddala mpaka kati takkirizanga ekyo ekintu nti nasula mu kkomera so kati nasula mu boda waneeno kubanga olwo olunaku nali nsuubira kuvuga paka ku makya
kubanga nali waliwo kye nali njagala sente sizirina nenkola ki nenkisalawo envuga epaka ebankwatira bino ne bifiira awo nabyo kati okubira ddala nti boda kyekintu otasobola kugamba omuntu n'akukkiriziramu okujjako saawa zino nti safe boda ate kufuulako ekirala wenategeera ne safe boda naye esobola kufuulako ekirala kubanga ebyambalo byoyambala ebyo ogamba nti okufuula ekirala otegeeza ki kati lumu nali simanyi nti ekusa mu ttuluba erya boda omulala ekusaako ekitiibwa ekirala likuteeka mu kintu mu maboda ategeeramuko sivumye baboda bakulabira mu kifaananyi ekyenjawulo naye nti bakulabanga bavunaanyizibwa ku lw'ensonga nti nze waliwo omusajja yanyimiriza yali tawodalinze na app yakuba engomba tititi ng'envuga nankika mu maaso nagamba badde nsaba ontwalireko bino ebintu byange nemutulubira simumanyi tamanyi naye nga kyampa okimanyi zaali sente nga ziri mu baasa nziresawa ku nasa waliwo omukyala gwe nali ntwalira nali saidize eyo kitebi agamba naye ontwala sente meka amugamba mutwalo agamba naye twala nze mbeesiga awo nategeera nti bino binayingiramu kitegeeza byavunaanyizibwa naye nvuga nentuukawo nempa omukyala sente omukyala nakeberamu bw'ati nantunuulira agamba mukyabeerayo mmwe abeesigwa we baziwa n'ozituusa kiki nagamba boda basinga nga bayaaye naye omumanyi otya ng'amanyi oba akumanyi oba kwina kuluganda yansanze mu nkuba nakola ki anyimiriza nampa sente naye simumanyi nange simutamumanyi anga kitegeeza basafe boda muli beesigwa nentegeera nti waliwo eddala lyengenzeemu naye wobeera nga tolina kyoli tona reflecta wadde kikulaga nti ogwa wantu fulani kale bakuteebereramu okubeera mubbi nga oli bamwa bala gunda ajeko mitwalo 5 ajeko 12 n'adduka nazo babikola nga okuddiza balansi bona kuwamu kikola nendaba nti safe boda ate tosobola kubbiramu muntu ku lw'ensonga nti ebikwatako byonna obitaddeyo ku ofiisi abantu abasobola kubeera nga kaŋŋambe nti bayita batya bano aba king of what abaliwo ono akubeererawo next of king abo bonna babakwata obanga okozeyo omusango bonna nga oli member wa safe boda yes kitegeeza nti abantu batandika otwesiga omulabi wa Bonskin Events webale kubanga okyali naffe webale kubeerako webale kubanga okyatulaba webale kubanga channel zonna olonzeeko eno nini emboozi webale nnyo omukwano webalire nnyo ddala webale kusubscribinga datawo obudde bwo it's okay you can comment tunula mu comment section omwo n'otubuulira biki byotali mu mativu nabyo mu mboozi yonna gye tuba tukoze ne tubitangazaamuko oba ne tumuzza n'abannyonnyola kubanga yeffe mmwe tubaweerezaamu tugamba kyonna kyonna ekiba kibuzeemu wabale kubanga mukyali naffe liking nga subscribing nyiga mu notification sign so that omanye ekiba kiddako mboozi ki gye bataddeyo emboozi gyo gyowaleka wakati tandikirewo wakoma mwami Ben obadde otyatunyonyamu otunyonyola ebizibu ebiseemu mu boda obwesigwawo abantu bwe bakuteekamu abamu nga tobadde tokisubira just because oli member of the safe boda tetubakubira kalango naye kalira tusaba beewala kuboogerako kubanga omuntu waffe bamuwadde emirimu brand eyo so gwenga gwe muli otunulamu okusinziira ku bulamu gye buvudde emirimu gyonna gy'okoze osiisa obundaazi osuze yonna by'okoze at least omulimu gwa boda gwo oguwanga percentage ki mu kukyusa obulamu bwo however much mumwezi saawa zino gulabanga kati ye taata ne maama kati ye taata ne maama gwe tulinawo kubanga nanoonyako emirimu gyonna singa empapula sizirina nnyo nga sina option yonna okujjako okudda mu kyalo okulima
nga nanoonya emirimu gyonna nga sina option yonna okujjako okudda mu kyalo okulima. Naye nafuna booda ne ndaba nti at least saali bwe nti olabako ebifaananyi byange byedda nali mutono nnyo kale nga sirinaawo wadde essuubi lyonna. Naye booda enyambye naye kakyakiri akiriko ng'omubiki omweru at least kujjako nti nayo ebizibu byayo n'okubigumira kubanga bingi bya booda byendabyemu olumu naddibirirwako omuwala muza lwaki waddibirirwako omuwala gwe wamuzaala oba gwe wamutu like kyogedde kitegeeza ki? Omusajja okumuzira nagamba mwetwalire kwegamba baali bakuwadde emaali bino bye mugamba nti otaddeko omutimbagano mwekwanye ebyo wa booda ntere wano booda tutwala tutikka wali otuteka maali kamyayi nandagirira namujja najeera mutwale Makindye walinga ku bitaala waggulu awo awo akalina kayandagirira awo mutuuka munkubire nzemba kime kumbe ye yali waggulu ng'ayagala kubeera awo yeetegereza ekituufu gwe nalaba ku gundi yooyo oba natuukako omuwala nga naye nga lwakuba esinze nali mukwata buli omwana ensimba ye saabifaako nnyo nagamba ontwala Makindye sente meka emugamba zenjagala emuvuga tukkiriziganya yakayana nemukkiriza nemuvuga musajja yali agenda okusasula nno kati omuwala mutambuleko nga mulina sente mulinnya mufuna ebidiirudiiru byammwe bagambe tebatambula na mutambuleko nga mulina kasente at least kubanga nagenze ne gundi natoba n'omuwala nemutuusa gy'alaga tukuba essimu musajja agamba mbalabye kanjemba kime netulinda zidakika 10 neziggwako eyabanoonye tatuuka mutima neŋŋamba waaya ayinza okubeera nga akyategekategekako mu nnyumba mumanyi nga amaali kakugwiridde osooka otegekategekaawo obugoye bw'omuntu oli yabulekamu kasooke muteeka wansi w'ekitanda biki otereze environment ebirowoozo nange nenkubagana nga akangumikkirize nange nja kumulamula ezinaddako tulinda addamu n'akuba muwala nga tali comfortable kumbe yaliwo kyali sensinga nga ye naye nga musajja amwagala kumbe ebifaananyi byateekayo si bibye si yeye tuddamu mukazi n'akuba musajja takwata n'akuba takwata kirowoozo ne kijja kubanga nange bakinkolako aba nange nakikolako omuntu zinayimirirako bbali eno bwe nti ogenda kujja kifa gindi batera nnyo obatega ogenda kujja ojja kunsanga nenyimirira sayidi eri ngamba tuuka awo nyimirire nja kulaba weyatuuka wali namulaba nenga eno si ye brand gye nayagadde namugamba mazima toli saizi yange sorry nja kusindikira mobile money transport ogoyo noonye walinamu kukisa kati omuyaye ye yakola gundi kyonna etudibira awo ate nga omuwala tugendeko awalala tuyimirire awalala ozira tugenze kubanga wano ekyemmanya atulaba tugende nga abagenze zengenda kumukubira ku ssimu yange tekemu namba mu ssimu yange tumukubire tukawali netumukubira muwala nga atandise okulukusa amasiga awulira adibye
tadde ka make up naweza tonsesa bonga awulira adibye ate obuti kudiba okuwulira buwulizi omanyi omuntu akusuubiza musuubiza lwaki gwoba olimba abawala we lwaki gwoba totekayo ekifaananyi kyo ne bamanya nti oli muddugavu nga Nahidi nga yenna yeesunze otadde akafaananyi kakala yazali kyokka ka make up enjala yakoze ng'omulabira ddala kituufu yeeteeseteese enjala yali akoze anti waliwo okubanga abikoze naye nga tali ku standard gyeyataddeyo tugambe yali wa ku mitimbagano nga yali wa bbulaaka nnyo bulungi kati tudda bbali alikiddira netumukubira ku simu yange nemugamba nakwata nemugamba muyaye omwana nze mulese wali nkulekedde awo nze ŋŋenze entadde mulawo dona awulire nze ŋŋenze sente zange muganya okusasula simanyi ogenda kunsindikira ku mobile money agamba wandika tutte n'okeeriira kakusasule sente zo kawala kakuba emiranga engakyobuukaabo tekalina kazizzaayo sente zizzaayo wasiriwaza just tekalina nezimuleese suubiri yonna asuubirira ono agenda kumukola buli kimu bali berabyeko before bagwe gwali gusooka gwe gusooka obwo obusiru naawe ate obusiru bwongo obwo bwe bwali bumubonyaabonya kati nemugamba kati gwenge yali avuze amafuta go alimu ekisa nemugamba kati nkolere ki akaaba bukaaba ngamba kati boda nyamba ne bondeka wano sinagaddayo waka ngenda kubonaabonera wano at least nyamba ontwale nteeke waka nja kusaba ku mikwano gyange impeezo zinampaayo tugenderaawo ntunulamu asina kyakola kujjako era okukola ekyo kyagga kama anampe omukisa nemuvuga nemuzaayo mutuuse eri nasaba ku mikwano gye nga gyonna kyegirina okujjako omu yalina 15 papa mpeezo engende nalaba nga loosi y'amaanyi obudde bwenfiridde amafuta mangi nfunyemu 15 aba waayi tujja kufiirako nnyo byensi byakuleka omulala ye namutwalanga musaabaze ayinza okubeera nga kakodyo ke akozesanga mu babooda ebiseera ebisinga tugenze mu kibuga tushopping tetwashoppinga na kushoppinga waliwo byayala yagenza okugula naye tesaabiraba mukomezaawo gyagenda lugendo luwanvu mutuuse eri yali anyirira naye omuwala omanyi nga yekolaye alina friendly nnyo yampa ekiboozi awo nga wena owulira nga nawe omutima guvudde we gubadde kumbe nago banabba bwaba n'omutima guvudde we gubadde kati nga ntuuse eri aboda webale bannange okumpuga biki nansasula namugamba si nansasula kumbe waliwo kyeyali atayiminga esimu yange nali nyitadde muno mu nsawo nesente zaliko mitwalo ng'ena ale boda kankwe aga olinzijukira laboda teneza amangu ago wakusimye mbu bakuwe ne aga eri sigirabangako kuba nagiraba kuba eri aga gye yampa sigirabangako manyi aga ojjukuwa nagenda kuvaawo nenyimirirawo enti empoyanze nempunze magezi tegasomolokuka lindako bakubba yajjamu esimu yange nesente zaalimu bino byokunkwata nankwata bwa nti kumbe emikono enze naye ndowooza nti mwana oyo munasi weweeta biki omwana oyo yenna gyali nali sigirabangako eyo aga gye yampa wagiraba kuolwo temuggwa kumbe yalina target nemulaba nga abulirayo nange wenkola ki
munnanga ate gwe gwadde haga omegeredde gatala basupuwa dodo ngenda kuzaana emikono ngesimu sigira yenga nekuba mwayiso okyalijjukira ogoberereko yagenda mu kakuubo yayingira mu kakuubo bw'ate nga omuntu sakuubo ko nayingira mu kakuubo bw'ate nayingira n'agenda nga tolinawo otandikira munoonya piki okugireka abagenda kugibba tubalabalaba mpiki n'essimu okolewo ki alese simu nzo okugoba simu n'okomawo n'epiki nga naye teriiwo nendaba nga kandibanga ke kakodyo ke kamu ke babbamu wa booda kutega shimaali wa booda ayinza okumbako booda n'agamba bankubye bansindise n'engwa n'enkola gye banjako epiki naye nga tomulabawo ekigundu kyonna ekinuubule kyonna basobola okumubba mu ngeri faananamu eti ate tosobola kukyogera bakubye nga bakuwa ne kuhaga bakuweweeza ne bakubbako ebintu kati kola babaana bamugamba kiggwe ssebo gwe babeera n'ebizibu bya booda buli kadde kola essimu waddayo toyina ali simu lina biseera ebyo nyumizaako emboozi y'emabegako sinafuukamu empya badde ntidde so kati beenaawo wonna wonna booda paka nakati gyokyavuga nakakyusa booda 3 of course booda nga zze ekidduka kikyuka naye gwe mulimu gwokka gwokola mulimu gwokka okujjako ne firimu n'okuzannya basasula like you action they pay you kale etwagendayo eyo bakusasuza ssente bakusasuza ate nemumalayo obudde bungi musobola okumalayo wiiki tebakusasula ggwe tebakusasula abula ggwe obasasula andi bagamba nti okuza kitone kyo ate bakuza kitone ekyo bakugambye ekitone ekyo osobola kufunamu ebirungi bwebiti akuteera wali ate odde kubasaba ssente olunaku naddala okusaba ssente olunaku nafuna obukyayi firimu nga tebaagala kunzanyisa oyo wa ssente tomuyita nakumuyita naye nga waliwo ekintu kyofiringa nga okyagala mu bulamu bwo kubanga nze nali njagala nnyo firimu kati ate oli engeri gye batuyitangamu batugamba firimu sasula ssente zirimu ssente nyingi olaba obulango bwayo obeera ku tv sasula ssente nyingi nnyo naye kyemmanyi mulimu abasasula kubanga waliwo benawulirako nti basasula ssente babasasula nga abajja okuzanya firimu naye kati bano abajja kati nga ffe twasasula registration nosasula za kulya nosasula z'obujjanjabi nosasula naki obanga mwana wa ssomero ninga asasula school fees nindaba budde bwentaddemu bungi maama ng'omuntu omukulu atagenda sulayo tobe baana babonayo eyo osanga nga abaana batudde bamalizeyo wiiki nnamba mirimu gyabwe bagobye kale ng'ayagala kukuza kirabo kye naye nga abatafunamu wadde awo kyenalagamba nti firimu za wano zo zikyali wansi nnyo bulumi bwereere kulw'ensonga nti ssente babasasula nga bwe abakulu batukulira badirekita bonna bwe tuzanya kale ekikwatayo obulungi basobola okumuwayo kabamuwaayo naye ffe at least n'omuwayo omwana n'omuwayo mutwalo gumu bwe guti mugundi muzanya at least asobola okukuddamu amaanyi naye wanga tompadde ngenda kudda ku mulimu bangobe nkomewo entuule awo kubeera nga ate wembeera nga sirina ssente neera mugenda kunkola ki genda kungoba kati tutazaamu firimu zirekere bayinamu nalabako nti waliwo abasasula naye simanyi lwakuba nti ebintu byabwe bikyali wansi kulw'ensonga nti tetulina ssente kubanga oliyo kyatusingirako akeera ku makya alowooza firimu yokka gamba leero ngenda kukola firimu bweti gwe mulimo naye wano wano nina okujja ngenda okola ngiye sente ezengenda okusasula okuzanya kitegeera ate male nzireyo n'obudde bundeka kati byenzanya bigenda kubeera nga birowoozo bingi ebibitwala sifokasinga nnyo ku kintu kyenjagala script zikwate n'ebisigadde watojja fokasinga basobola
Kyali awo kyazanya bankubye esimu uli bwawo gyotwala bino ebintu nga wa boda kati waliwo delivery gyentwala eyo ndaba delivery eriko mitwalo 3 ndi ku firimu gyengenda okusasula neera nga sigenda kugenda n'ekikumi mpulira nga kinuma mu mutima naye nga sina kyakolera kirabo kyange ekyagala naye nga sina kyakola oluddako mbasi mpulira nga saagala nagendayo naye nga ekintu mbe nkyagala. Kati mwami Ben isaako obubaka bw'eri abantu bw'okunoonya bazadde bo so that abantu babeera bakimanya. Kati nona Uganda bagamba kyemmanyi abasinga abalala batayogedde abamanyi maama kubanga shiz si ayinza obanga amanyi bebayinza obanga bamanyi abalabako bazadde bo. Asooke ngumye bano abalinganze. Abalinganze. Kati abantu abalinganze ebiseera bisinga kubanga embeera ento byenzekka kubira ddala mabega. Noyinza okubeera wano weeraliikirira n'ogwamu amaanyi n'ogaana n'okukola lwakuba nti tolina bazadde. Nenze tekyannemesa ogamba nti sina bazadde sigenda kukola nali sigenda kubeerawo ku nsi. Ate ekintu nsiza wano nti njagala nnyo okukola singa nalinamu education ensingawo singa endi wala kubanga nali njagala nnyo naye nti nali nsoma bwe neeweerera wenoonya school fees kyekyankola ki kyekyakulemesa. Kale bazadde bange ngezaako bugeza oba banaalabika oba tebaalabike ndi comfortable nakyo kubanga olwedde embeera yange nagitandikawo dda. Nina life yange na famire yange n'abaana bange bendabanga famire yange kati kyekika kyange kati kyendaba. Naye bisomooza nti sina bagamba nti ono jajjawo waliwo kyasi ekifaananyi kyendina gyokka kyembalagako nti ono yali jajjaawo maama naye taata yo ne bwe muleeta wano simulaba simumanyi okujjako nga yabudde n'agamba yenze naye ng'alina okunyonyola nnyo nange tamanyi kula n'amaanyi agennyini ge bantuuma sigaawe nabo banganzijiddeeyo wa maama ge bantuuma kati. So kati gwe wennyonnyoleko nga gwe mami we yali ani yali akolera wa? Maama wange baali bamuyita Neumbe Geneva. Neumbe Geneva yali abasaidize Buginyaanya. Mbale edda yalinga Mbale district naye saawa zonna kati yafuuka Bulambuli. Ng'akolera wa? Nga abamu bangambako nti yali abeerako yandibanga nzaala mu Bateeso. Abamu ne bangamba nti maama yali yafuna olubuto nga ali Kenya. Yali akolera Kenya Mombasa. Yali akolera Mombasa oba Nairobi awo bitundu bye basuubiriramu. Kale so kati bwe bubaka bo abamanyi abaali bawuliddeko oyo omukyala abalina kye bamanyiiko kyonna maka ge bayita namba by the way bakole ne order safe border bakole order wanene za delivery tajja bisuula akisente zijja boda kati ebiseera experience oyina kati emirembe gye tugenzaamu kati gya tekinologiya. Muntu twesiganganya nga tuli ku online ne bwembula onfunira buli side yonna tegeera. Kati abantu bangi benkolerako ora delivery bajirayo abaana ku masomero waliwo omukyalo omwali eyo Muyenga bajirayo abaana okukira ka junior awo buli lunaku ku makya n'ekawungeezi tupatana ne twogera. Omwayinza ogamba ngenda eyo mukono ngenda waliwo byengenda okolayo male tukomewo tusobola okwogera. Siri muntu mubi nnyo tugenda kweyisanganya ate tweyuzeeyuze nga baboda beeyi yakuteesa omuntu anakuyisa obubi oba omulaba. Waliwo n'omukyala we nakolerako awo yali bbunga awo mubuga mwezi
manyi boda yo kubuga Mwabatana. naye yatuuka ekiseera nga tayagala kunsasula ngamba tetugenda kayana. Anti obuzibu bw'abantu abamu abagamba services z'omwezi yatuuka n'alaba ng'alinga akuweeza obulere kyokka ate nga bulijjo akumenya. Teekamu amafuta okola ki? Naye n'alaba nga sente nnyingi n'akola ki? Atayagala kusasula ngamba tukusitopinga awo ebyo twakolako biggwera. Kale bawe ku nnamba yaawe. Ennamba yange anakuwa ku mirimu kubanga kati ebitundu byesobola kubagamba ali obusobola okunsangamu ngenda nsuubira kusengukamu ku lw'ensonga nti waliwo ngenda okubeera permanent. Nga tovuga kifo kirala kyonna ovugawo. Wensula osanga kubanga kati waliwo kagundi ke nafuna twagala nnamba yo tukubye twagala abantu sirowooza nti bagenda saba Joshua. Wamba nti njagala kumanya Joshua esooke kwesige bulungi. Kale enamba yange eri 0780 75 31 52. Airtel eri 0700 87 11 94. Alright. So tumirako abantu bonna ewaka bantu bange bonna kumaliriza. Simanyi obe natandikira kubanga abangi abanyambye okubiira ddala buto bwange paka kati okusingira ddala abantu abankuza sijja kubanenya nti bankuza bubi oba bankuza bulungi. Kiri wonna kye banfudde kyendi wakubadde sinaba kutuuka gye ndaga oba sinaba kugaggawala naye nga at least mbalowoozaako nnyo kubanga kugiri emirimu gye bankozesanga bambi baali banyamba. Okimanyi? Ulya wagamba bambi. That was child labor. Sikulimba. Kubanga singa tebankozesanga emirimu egyo ne baŋŋamba nti beerera awo singa ndi munafu nnyo singa sina kyenkola. Kyeŋŋamba abaana abalala tolowooza nti bwe baba nga bakutulugunya oba bakutokyalinga baba bakubonyaabonya. No, baba bakuyigiriza ensi nga kubanga waliwo otuuka ekiseera nga ensi gy'ogendamu nga yakunyigiriza nga tonna gw'ogenda kukaabira ng'olina okwerwanako nga ggwe. Abalala oyinza okubeera mu mbeera aŋŋamba olina abazadde ng'obazanyisira awo. Ffe abalala twegomba kulaba ku bazadde baffe n'odda n'obatemula biki ebyo n'obabanja ebyobusika. Buulire okulabako omuzadde nakyo kyasanyu nnyo. Abaana bo bakulabe bagambe nti taata jjajjawo yaffe yaani nga naawe olinako n'ekyalo abaana bo gye balaga weesunangako. N'olwekyo ebintu ebyo tebitwala ng'ebyangu ku lw'ensonga nti bye biri mu bulamu bwa bulijjo. Tulina okuziramu abaana baffe ate abaana tiiriisa kyegyo kiyitirivu. Nakulira nga abaana bonna tebabakonako wadde naye abaana akumanyira n'akulinya ne ku mutwe. Lwalwo nayanike engoye zange enkye ngenda ku ssomero najjayo nga maama alaba n'aziteeka mutaka n'azirinya naye nakaaba olwo lunaku sirwerabiranga naye nga tamukuba yoza addamu oyoze. Maama bwamugamba baana bakula n'empisa mbi. Guno omulembe gwe tugendamu akubadde mugulabanga mulungi omugonvu naye ate buli kimu kyangwirwa kyoyagalako okituukako mangu naye nga waliwo ekijja mu mabega yaakyo kimutanaba kukitegeera. Ensi egenda kubeera yakaluba nnyo ali atalina amaanyi atalina magezi lwayita abaliwo abasomyeko naye ng'osanga abakola ebikola ki ebitagasa. N'olwekyo
neyanziza nnyo mwenna abandabyeko n'abaalabako bazadde bange nja kusanyuka nnyo nga babatuusizaako obubaka buno. Bwe mba nga sifunyeemu naagumira awo bulamu butambula. No reason njagamba abaana tewali bulamu bulala bwe buno, tugende na buno tubutwale mu maaso. Kyengezezaako kikoze eki kigaanye. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Thank you for subscribing, liking, viewing. Mwebale kulaba yonna gye tuvudde. Emboozi ya Ben mpanvumukko naye erimu eggumba. Byonna byalabye bimulabye mubiwulidde. Like you've seen the whole story from the beginning. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you for subscribing, liking. Munyiga notification awo. Kubanga tukyalina emboozi endala nnyingi ez'obbagamba. Yonna gye mutulabira, mwebaligula data, mwebaliteka mu budde bwammwe. I'm waiting for your reviews, comment section njiraba. Thank you so much mwenna abaako bye muŋŋamba, ne mubaako bye munyigamu awo. Mwebaliraba mboozi zaffe zonna endala eza Mwami Matovu Nasruddin owa DNA, eza Mulisa, the unique guy nze we muyita naye nga albino. Abalina abaana ba albino musobola ogenda ne muwulira okuva gy'ali n'omanya ekigenda mu maaso. Mu Luganda be bayita bannamagoye. Tulina emboozi z'aba service provider, Priska, Ejja. Tulina emboozi nnyingi ezikyajja. So please keep watching us, keep tuned. Buli wekyuka bw'oti ku YouTube, Brown Skin Events kw'oba onyiga. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mubeere bulungi, mweraba. Yes.